munnange gwe nali naye ku lusegere ng'ali ku mulyango abuzaayo steps 2 ayingire ewange yadduka agenda afune entebe walala. Mufuna bulungi, yadduka agenda afune entebe kuva walala. Kale simanyi oba kati asobola n'okuyingira ku geeti ebweru. Naye mwe temuyingidde? Naye ate abalala mulimu abatajja kwongera ate kujjanga bajjanga bakulu. Kubanga wano we wali ekitebe ky'obusiraamu, we wali olukiiko ottabamiriko olw'obusiraamu, we wali okusalawo okusembayo ku nsonga z'obusiraamu wano mu ggwanga. So eyo yembeera kati eyimiridde mu busiraamu. Njagadde kubabuulira nti ndi musanyufu okubeera nti muzze, mwebale kubeera nti mukuuma ofisi zaabwe nabo bwaseeka bwammwe. Obusente bwe babaweereza ku masimu simanyi buki bwe musayininga akuwa okubaaga aba akuwadde ki. Naye mmwe sente ze muli eyo mu disitulikiti nze nzimanyi ddala. Naye buno obusente bwe buyinza okubonoonera entebe. Bakuwadde $50,000, bakuwadde $10,000 simanyi ku ssimu jangu. Ye bantu kyaba bayita. Musooke mutunulire gundi composition oba tiimu yennyini eyo yabaani abo mubeetegereze kati. N'olwekyo mmwe munakwesalirawo. Maliriza nga mbategeeza chairman ajja kubabuulira nti munnaffe bw'agenda n'alayira eyo ne bamuwa bye bamuwa oba tanabakudde engulu oba akyali mu kuloota, wano olukiiko chairman ajja kubabuulirako byatuukawa era ava kutuuza wano olukiiko ki kye batuuseeko, n'ekyeyagadde okubategeeza nti kaakati Shk Abdallah Ssemambo takyali deputy Mufti wa Uganda, takyalina kyali mu Uganda Muslim Supreme Council. Bamemba abalala waliwo abaatuula eyo nabo abatono balinga 25, 30 ne bakola ebyabwe. Chairman ne constitution n'engeri gye bakolako mbagamba nti bya disikaadi nze ne majlis ulama ffe tubitunulamu. Naye bino ebyabamemba ba executive simanyi ba assembly chairman n'enkiiko ze bajja okutunula mu bantu abo kubanga nabo baluwa bagamba tebamanyi enkiiko zonna teziriiwo. Njagadde mmalirize n'ensonga egamba nti badisikaadi mukole emirimu gyammwe era mugezeeko okugaidinga enkiiko zammwe eza disitulikiti zituule ne bachairpersons mutuule. Ba regional assistants mwebale okucoordinatinga mwongere okucoordinatinga emirimu gy'obusiraamu ate nsaba mbeere bawulize eri bacoordinate okulabika nti buli kyemukola bakitegeerako. Nange bwe ntuuka okubabuuza mba nkitegeerako. Era ebiseera ebisinga kati mpita mu regional assistant okuba bigira ki okubaleetera information nga nange manyi nti nammwe ejja kuyita mummwe egende ku b'amatwale egende ku mizigiti wansi. N'olwekyo bwe mujje wano mu bitwale mpaka wansi nti Supreme Council terina kizibu, Supreme Council erina constitution obukule offices zikyakola nga bwe ziri, tewali kikyuse. Ebisigadde bya mawulire bya mu social media na bya mbu. Naye kasama mwetuukidde wano. N'olwekyo mugende mugumya abasiraamu eyo wansi, ebisigadde ebiri mu makooti inshallah Allah ajja kubeera nti atuyamba byonna bijja kuggwaawo.